Uganda lyerimu ku mawanga ag'ettunzi mu by'obulambuzi mu nsi yonna n'ekitongole ki Brandit Guides mu 2024 kyagissa mu kifo kya kumwanjo ddala mu mawanga agasinga okusikiriza abalambuzi mu nsi yonna. Okwejjukanyaamu akatonotono, Uganda yafuna erinnya ly'ekkula lya Africa mu 1908 Omungereza Winston Churchill bwe yagonnomola ku ggwanga ly'ab'obwekkula lya Africa mu bubaka bwe yassa mu buwandiike mu kitabo kye kiyitibwa African Journey. So nga abandi bakyozaamu n'okukiwewula nti Uganda zzaabu. Ebimu ku bifuula Uganda ey'enjawulo n'okusanyusa amaaso bye by'obulambuzi mu makuumiro g'ebisolo. Era gano Uganda erina ntoko, okulikiddepo, Queen Elizabeth, Bwindi Impenetrable n'amalala. Yadde guli gutyo, waliwo amakuumiro g'ebisolo agatawulikika nnyo wabula nga nago gankiza eri eggwanga, gamba nga Mount Rwenzori National Park. It borders 5 districts. We have Kasese, Bunyangabu, Kabarole, Ntoroko in the north, and Bundubujo. Olutuuka ku weema ekuyingiza mu kkuumiro lino, enfaanana terema kwewuniikiriza. Naffe olwatuuseeyo ekinyegenyege kyatukutte ne twagala okumanya ddala kyanjawulo ki ekiri mu kkuumiro lino. Gwabadde takimanyi kandukuviire ku ntono. We have endemic species. These are species that strictly are found in Rwenzori Mountains National Park. Example of these animal species that are endemic is the Rwenzori black-fronted duiker. Then we also have the three-horned chameleon. We have the four species of monkeys. That is the Angolan Corobus monkey. That is commonly known as the Rwenzori Corobus. And it is endemic to Rwenzori. Entikko z'obusozi mu kkuumiro lino okuli omuzira nabyo binyumira nnyo abalambuzi okutunuulira. Most of our visitors come and are interested in going to the different peaks in Rwenzori Mountains National Park. We have also the snow around the Margarita Glacier. Ku mulyango ogukuyingiza mu kkuumiro lino waliwo ebiwandiiko ebiraga obuvo n'obuddo bw'ekifo kino n'okusiigira ekifaananyi ky'olugendo okuva wano okutuuka ku ntikko y'olusozi Rwenzori oluli mu buwanvu bwa meters 5,119 okuva ku ttaka. Then from Margarita you come to Kitandala. Kino kyongera okuteekateeka obwongo bw'abalambuzi abaagala okutuuka ku ntikko y'olusozi luno. Ng'oggyeko ebisolo, ebinyonyi ebisangibwa wano bikola kinene nnyo okusikiriza abalambuzi. We have a total of 241 bird species in Rwenzori Mountains National Park. An example of the birds we have that is endemic here is the Rwenzori turako. Emigga egy'enjawulo egyetoolodde ekkuumiro lino nagyo gisanyusa okuzaama. The main rivers, the river Mubuku, river Nyamwamba, river Nyamugasani. So those ones, they are the ones that supply water to the lowland lakes. Lake Bujuku is in the alpine zone, we call it Afro-alpine zone, Rwenzori Mountains National Park. And the water that fills Lake Bujuku comes direct from Margarita Glacier. Gwakyalimu okubuusabuusa ku ssanyu n'obukkakkamu ebisangibwa mu kifo kino. Wulira ebigambo by'abalambuzi bano ababadde bakomawo okuva ku ntikko y'olusozi Rwenzori. I was astonished by the wonderful nature that you have here. I've seen many, footage from this country, from Uganda and Rwenzori on the TV, but the TV is not able to show you the real face of Uganda and of Rwenzori. I feel tired, but it was amazing. It was absolutely beautiful, and all of us loved it. Kyokka babadde n'ababayamba ku lugendo luno ng'omu ku bbo atubuulidde nti amaze emyaka egisoba mu 3 ng'akola omulimu gwe gumu. I'm 65 years. I don't want to stop because I'm a poor man. I'm still having energy to climb the mountain. When I shall fail to climb, I shall stop. Obulamu bw'abavubuka abawangalira mu kitundu kino nabo bukyusiddwa ekkuumiro lino
kubanga bangi bafunye wano emirimu egy'okuyamba abalambuzi abajja mu kifo kino era nga balina n'ekibiina ekibagatta. Kyokka olw'okuba ekkuumiro ly'ebisolo lino liri mu kitundu ekitwalibwa obusinga bwa Rwenzururu, kituweddeko bwe tutegedde nti muno mwe muli ekifo awaziikibwa abakulembeze b'ennono y'obusinga. Kyokka olw'okuba kati ekkuumiro lino liri wansi wa kitongole ki Uganda Wildlife Authority, Katikkiro w'obusinga Noah Nzahale atubuulidde ku ndagaano eyakolebwa ku by'okulabirira ekifo kino. This is where our first king of Obusinga Rwenzururu is resting. And is resting in a place, in a hill called Bulemba. And this hill, part of it is in the national park. Mu mwaka gwa 2023 ebiwandiiko biraga nti Uganda yafuna abalambuzi abali eyo mu 1557 kyokka nga we butuukidde omwaka gwe tulimu omuwendo gweyongeddeko ekyongedde ku nnyingiza y'eggwanga. Financial year 2023-2024, which is last financial year, we received 7,703 visitors. Waliwo essuubi nti we gunaatuukira omwaka 2028 eggwanga lijja kuba liyingiza abalambuzi abali eyo mu bukadde 2 ekijja okukuza ebyenfuna by'eggwanga era ng'ebifo ng'ekkuumiro lino erya Mount Rwenzori National Park bisuubirwa okuba ebyenkizo ennyo okutuukiriza essuubi lino. Arafat Shafik, NTV.